عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. أخرجه أبو داود. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث يفير واليرو ييو إذاك الصحابي والنبي مالك بن ربيعة الساعدي أقام أنت بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم tried today النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة ومسجن جاء أول نبي نقافهم بني سلمة فقال يا رسول الله نامغانت وانغم بك والله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ نبي نانgi nasigazayo ekintu kyonna kyenyinza okuyisaamu obulungi bakadde bange oluvannyuma lw'okuba nti baafa bombiri. Faqala na'am, nabbi namuga nti ye as-salatu alayhima, okubasabirako Allah subhanahu wa ta'ala, wal istighfaru lahuma, n'okubeegayirirako Allah jalla waala ku byabasomako, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, n'okutuukiriza endagaano zaabwe oluvannyuma lwabwe ze baaleka. N'amugamba wasilatu rahimi allati la tusalu illa bihima, n'okuyunga oluganda olwo lw'otaalisobodde kuyunga okujjako ku lwabwe, amakulu okuyunga abantu bonna abo abalina akakwate ku mukaddewo. N'amugamba nti ekisembayo wa ikramu sadiqihima, n'okugulumiza n'okuyisa obulungi abantu bonna abaali mikwano gy'abakaddebo, ojja kubalwa ng'ebyo ebitaano obikoze nti obayisizza bulungi. Hadiisi eyo eri mu kitabo kya Imam Abi Dawuda. Njagadde olwaliro mu hadiisi eyo tujjemu ekintu ekikulu ekisooka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba sahabi, yamugamba nti as-salatu alayhima, okusabira abakadde bombiriri. Mu ekyo kigambo tujjamu nti okusabira abafu, okusabira bakadde baffe n'abafu b'abasiraamu abasigadde kye kimu ku bintu abasiraamu bye basinga okufunamu empeera abajjuluka ne bava ku mwaliro guno ogw'ensi. Era naawe wakikoze obalibwa nti oyisizza bulungi nnyo abantu abo abaafa, sawaa'un bakaddebo oba bantu balala. Kyova olaba omuntu yenna okugamba obuga nti Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat, Allah jalla waala amuwandiikako okuva ku musiraamu n'omukkiriza yasooka okutuusa kwalisembayo. Allah buli omu amuwandikako ekirungi kimu kimu kwabo baba asabidde. Buli muntu amuwandikako, Allah jalla waala akuwandikako buli mukkiriza yenna ekirungi kimu. Nolwekyo okusabira abafu yemu ku mpisa, yemu ku nkola ez'obusiraamu ennungi ennyo, era kye kimu ku bintu abaafa kye baganyirwamu ennyo. Era okyobola mu hadisi ya Abi Hurayra radhiyallahu anhu eri Muslim emanyikiddwa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti idha mata al insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Nabbi nti omuntu bw'afa emirimu gye yakola gikutukawo, amakulu asigata kyagyongerako, illa min thalath, okujjako emirimu esatu: sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Nabbi nti omuntu bw'afa emirimu gikutukawo okujjako esatu: okuba nti yaleka saddaaka ekulukuta, aw ilmin yuntafa'u bih, oba okuba nga yaleka irimu ng'egasa abantu, aw waladin salihin yad'u lah, oba okuba nga yaleka omwana omulongoofu ng'omwana oyo amusabira. Nolwekyo kikulaga nti abafu baganyirwa nnyo mu kusabirwa kw'abantu baabwe abakyali kuno ku nsi abalamu. Era Allah subhanahu wa ta'ala kyobula mu Qur'an yatugamba nti walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kikulaga nti omuntu yenna azza oluvannyuma olina okuba ng'osabira abaatukulembera nga toyinanga yonna ku mutima ku bantu abo abaatukulembera mu busiraamu. Era okusaba Allah jalla waala nga tusabira abafu, ekisooka ibaada. Okusabira abafu naffe okwesabira ibaada, kobe osabira abafu kobe weesabira. Allah jalla waala yatugamba ku ibaada ey'edduwa eba ey'okumusaba. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Allah atugamba nti munsabe nja kubaanukula. Inna alladhina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mazima abeekuluntaliza ku ibaada ey'okunsaba, wano okumusaba Allah yakuyita ibaada. Mazima abantu abeekuluntaliza ku kunsaba bajja kuyingira omuliro jahannama nga bali wamu n'abantu abanyoomoofu. Omuntu yigamu nti okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ibaada. Kati bwe kibeera nti okusaba Allah jalla waala ibaada, ibaada yonna okutuuka
Erina okuba ng'etunuuliddwa ebintu bibiri etuuke. Ekisooka, Allah jalla waala ateekwa okuba nga agitulalikako gikola. Ekyokubiri, ibaada yonna ogikola etuuke eteekwa okuba ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yatuyigiriza butya bwekolebwa. N'olwekyo mu ekyo njagadde abantu abamu enjogera gye balina tugitereeze. Waliwo abantu abagamba bannabbi nti abo bagundi tebasaba dduwa, abo bagundi tebasaalira nnabbi, abo bagundi teri musiraamu atasaba dduwa, teri musiraamu atasabira bafu. Wabula obuzibu bwe buli ensabo oluusi yeeyawukana. Yereetera abantu abamu kugamba abantu nti abo tebasabira bafu oba bano babasabira. Kubanga waliwo abasobola basabira mu nsabira eteri ntuufu, ono n'atabeegattako ne balowooza nti tasabira bafu. Era kyobula ebintu ebyo bireese enkayana nnyingi mu famire z'abantu n'enjawukana nga baga nti bali tebasoma dduwa ate bano bazisoma. Ekituufu kiri nti abasiraamu bonna basaba edduwa, naye obuzibu bwe buli edduwa bw'ebeera ibaada tulina kugisaba tutya. Awo wokka wali obuzibu. Kyenvudde njagala okwagala okutangaaza ku bintu bino abantu batandise okuddamu ennaku zino. Abantu olwali ennaku zino bava emagombe batuula awaka ne bakomawo ne bateekawo edduwa gye bayita edduwa. Abalala ennaku 40 bwe ziwera batandise okuddamu okusaba edduwa. Abalala balina edduwa ze baateekawo mu famire zaabwe nga bagikola buli luvannyuma lwa mwaka. Mukadde waabwe bwe yafa nga bakomawo nga basoma edduwa, mukadde waabwe bwe yafa nga bakomawo nga basoma edduwa. Ebintu ebyo ebikolebwa si bya mu Busiraamu. Tebiriiko njigiriza ya Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abantu bwe muva emagombe musaba edduwa. So nga ate ekyo kikolebwa okusabira abafu kirungi. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekintu kyonna ekyaliwo ku mulembe gwe nga n'obwetaavu obukikola n'ensonga yakyo ekikozesawo eri Nabbi n'atakikola, olwaliro gwe bw'okikola oba ozudde mu Busiraamu. Mulembe gwa Nabbi abafu baafanga, naye bwe yava okuziika teyakomangawo waka wa muntu yenna, n'abaana be abamu baamufaako bonna okuggyako Fatima yekka yasigalawo nga mulamu. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyakomawo n'atuula n'asoma edduwa. Kati gwe bw'ogikola olwali ng'okola ibaada yebanfu kubanga teriiko nsomesa na njigiriza ya Mubaka sallallahu alaihi wasallam ganti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Muntu yenna bw'ateeka mu Busiraamu bwaffe ekintu n'akikola nga tekiriiko njigiriza yaffe kimuddizibwa, tekikkirizibwa. N'olwekyo kusaba okubeera ibaada ng'okomyewo okuziika toteekawo ibaada yonna gy'oyita dduwa kubanga Omubaka sallallahu alaihi wasallam teyagikolanga. Ate edduwa ey'ama 40 eyo nayo teriyo nga bwe nkugambye. Ate edduwa eno ekomawo buli mwaka yombi nnyo n'okusinga eno gye muteekawo nga mwakamala okuziika kubanga eno ekomawo buli mwaka muba mukifudde ekintu eky'okudda buli mwaka nga bwe mukomawo buli mwaka bwe mukomawo nga ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana ekintu ekigenda nga bwe kidda buli mwaka n'atuuka n'okigana ku ntaana ye. Naga nti la taj'alu qabri 'ida, temufuule entaana yange ekifo eky'okugenda nga bwe mudda. Kati ekyateekesaawo omukolo ogwo kwe kuba nti mukadde wammwe yabafaako. Buli mwaka mukomawo ne mumusabira, buli mwaka mukomawo ne mumusabira. Ekyo kye mukola mulabanga okumusabira mukadde wammwe, naye Obusiraamu kirabanga okukungubaga kubanga buli mwaka mukomawo ne mukungubaga, buli mwaka ekyafuuka ensonga okuteekesaawo omukolo ogwo kufiirwako mukadde. Kati mwe mukomawo nga mulinga abasaba edduwa naye mulinga abakungubaga, mulinga abalaga nti simuli mamativu okuba nti Allah yabajjako omukadde era buli mwaka mulina okudda, buli mwaka mulina okudda. So musobola omukolera ebirala ne mubifunamu empeera nnyingi nnyo okusinga okuŋŋaana okukola ekifaanako bwe kityo. Kati omuntu ajja kubuuza nti kati okusoma dduwa kwa abantu kwe basoma kiki ekikulimu ekibi? Tulaba basoma Qur'ani, baliisa mmere, basaddaaka, basaalira Nabbi. Tugambe kuddamu okusooka nti si buli kintu kyonna ekirungi nti mu Busiraamu kikolebwa. Kyobola abatukulembera abalongoofu tageti yaabwe baakolanga kintu kubanga Nabbi yakikola. Kyobola Abubakar ne Umar bwe bagenda awali Zaid ibn Thabit nga tugenda kuŋŋanya Qur'ani naye gwogendo giwandika. Yabaga nti mugenda kukola muti ekintu Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyataakola. Ne bamuga nti la Qur'ani yaliwo ku mulembe gwa Nabbi nga mpandike ku maliba ne ku mayinja n'ebifo ebirala tugenda gikuŋŋanya na kitegeera. وكذلك عمر ويمر كنيغرا حجر الأسود يقانت إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يقام عمر تقول الجينجا tolina mutawana goyinza kutuusa ku muntu ate tolina mugaso goyinza kugasa muntu. Singa saalaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga akunywegera saali kunywegedde. So teyanywegera lwakuba nti ejjinja lirina obulungi, yali badde asobola okugamba nti ejjinja ndinywegedde olw'okubanga kye kintu ky'olwaliro kye tulinawo kye tulabako kye tukakasa nti kiriko obujulizi kyava mu jjana. Yali badde aga nti ejjinja eryo ndinywegedde kubanga olunaku lwa Kiyama ligenda kujja nga liraba buli muntu yenna yalinywega n'amazima nga lirina amaaso. Ebyo nabyo birungi biririko naye teyabyogera. Yaga nti alinywegedde lwakuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinywegera. N'olwekyo abatukulembera tebakolanga kintu lwa bulungi bwakyo obula bakolanga kintu kubanga Nabbi yakikola. Ebintu bingi olwaliro bye tulaba nti birungi senga twali tukola buli kirungi twali bali tutadde mu ddiini ebintu bingi. Ekirala ekyo kikolwa kikyamu si kituufu, kifu si kirungi.
tekiriimu bulungi bwonna. Lwaki? Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa kad amartukum bihi. Sina ekintu kyonna kyendese nga kibasembezeewa Allah okujjako nga nkibalagiridde. Kati olwayo singa yenkola eyokuŋŋaana tusoba nga tuvudde emagombe oba 40 oba oluvannyuma lw'amaka yali nnungi, Nabbi yali badde alesa gye tulagiridde. Kyova Imaamu Darul Hijra yagamba nti man ahdatha fil islami bid'atan yaraha hasana فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يغانتي omuntu yenna ateeka mu busiraamu ekintu kyonna ekizuule ng'alaba mbu kirungi aba amaze okukakasa nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yakumpanya obubaka, kubanga Allah jalla wala yagamba nti eddiini ejjudde era ekomekkerezeddwa, teriyo kirala kyeyongeramu n'agitusiimira. Kati gwe bw'oteekawo enkola, kubanga nze sigaana kusabira bafu, wabula enkola gye tugaana, eyo enkola gye mukolamu si nnungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam singa enkola yali nnungi yali badde salawatullahi wasalaamuhu agitulagiridde. Kati oli ajja kugamba nti kati bano abasoma ne bajja ne bakuŋŋaana ne baleeta akabaani ne baleeta Qur'ani ne basoma, bosi bawalimu, bosi baseeka, bosi bamanyi. Tuga nti bamanyi era baseeka, naye obuzibu ffe we buli tulina kaida al-muttarida egamba nti alhaqu ma qama alayhi ad-dalil wa laysa alhaqu fima amilahu an-nas. Ekiyitibwa amazima kyekyo kiriko obujulizi, so sa amazima kyekyo kyolaba abantu kibakola. Abantu bebakola olwairo bingi, naye olwairo ffe kyetubuuza ekyo kiriko obujulizi nga Nabbi yakikola oba abasahaba bakikola oba abattabi'i bakikola, kubanga ebyo byase ebisinga okubeera ebirungi. Bwe kiba tekiriiko obujulizi ffe tetunuulira akikoze oba afaanana atya obaani. So nga bw'oba okoze mukolo mulala nga togutuumye eddiini, togutuumye busiraamu, ne bw'oba oyise president, ne bw'oba oyise mukulu wa kika, ne bw'oba oyise mukulu wa mutuba, tetusobola kutunulayo. Naye kasi tooteekawo omukolo gwonna gwe n'ogugamba nti guno gwa ddiini, awo tuba tulina okukuba mu ttooki tugambe nti guno omukolo ani yaguyigiriza nti gukolebwa bwe guti? Awo wava obuzibu. Kati sallallahu alaihi wasallam babati yaguyigiriza nga tuga nti la ogwo omukolo mukyamu, kubanga teguliko njigiriza ya wakitiibwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo kyovolaba nga Ibn Abbas radiyallahu anhuma bwe yagamba abantu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakkiriza okukola hijja ne umra omulundi gumu, ne bamugamba nti Abubakar ne Umar baatugaana nti hijja tugikoleyo yokka ne umra yokka, n'abagamba nti kabulako katono nnyo Allah jalla wala bulayo katono nnyo Allah jalla wala basindikira basuuleko amayinja nga gava mu ggulu. Aqulu lakum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. N'abaga nti mbagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, nammwe ne munziramu nti Abu Bakr ne Umar bagamba. Idhan Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yagamba nti bwe kibeeranga ekigambo kya Abu Bakr ne Umar bwe batyo bakikuba ku kisenge ne bakikasukayo, fama balu qawl man dunahuma. Kati ate olowooza otya ku kigambo kyali wansi waabo? Bwe babeeranga ekigambo kya Abu Bakr ne Umar bwe batyo bakikwala ne bakikasukayo ne bakikuba eri awali ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ate olowooza otya ku kigambo kyasigadde? Olwekyo ffe tutunuulira akoze yaani, afaanana atya, yasoma atya, wabula kyakoze kiriko enjigiriza y'owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Kyova olaba omulala ajja kugamba nti kaakati mmwe mufaaki n'ekyo. Kyetufa kiri kimu nti omuntu agambye nti ogwo omukolo gwa busiraamu. Kati omuntu bw'agamba nti omukolo gwa busiraamu tuba twagala abeere ng'alaga obujulizi obuguyimirizaawo. Ekirala, enkola eyo ereeta okwawukana mu famiri z'abantu. Abamu ne batandika okiteeka ku bannaabwe nti bano tebasoma dduwa, so nga ate teri atasoma dduwa, wabula ensoma oluusi yeegaana nti eyo ensoma Nabbi sallallahu alaihi wasallam tagikolanga, era bw'ogikola ofuna omusango. Rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnaasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ababaka baliwo okutiisa abantu na kubabuulira abantu baleme kutuuka wa Allah nga balina byoya byanswa. Omuntu atereeze nnyo yegendereze nnyo eddiini gy'akola, naddala ku mulembe guno ogw'abantu abakkiriza buli ekisala mu maaso tekyali haramu. N'olwekyo eddiini yaffe tugitereeze, abantu tewali kitugenda kwekwasa oluvannyuma lw'okuba nti obubaka twabufuna. N'olwekyo tetugaana kusaba dduwa, okusabira abafu kirungi. Lwaki ate obigatta? Kubanga oli agamba nti nedda abafu tubasabira, naye nekintu tukikola bw'oba obasabira basabire mu nsabire eyo ko obusiraamu gye bwakkiriza. Togattamu ate endala obusiraamu gye butakkiriza. Lwaki olinda nnaku 40? Musabire buluvannyuma lwa swala, musabire ekiro, musaddaakire, mukolere buli kyonna ky'oyagala. Ekirala bid'a mbi nnyo n'okusinga ezzambi eddene, kubanga agikola yamanya akola ibaada, naye ate akola ezzambi amanya akola zambi, oluvannyuma ajja kwenenya oba oli Allah muwe tawfiika aliveeko.
nolwekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tukutegeera eddiini tugikolereko atulage obulimba tubwewale wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.